Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muganda wange ampuliriza. Obadde okimanyi nti Allahu tabaraka wa ta'ala akuleze okuva ng'okyali muto nga tokyasobola kwegolola ng'okola bisasayizi bimu byakuwanika magulu. Muganda wange, Allahu tabaraka wa ta'ala akutegekedde riziki nene ebbanga limaze ng'owangaalira ku dduniya kuno. Akulabiridde, akuwonyezza obubenje, akutaasizza ebiwuka ebyewalula, eddiini ye n'agiteeka ku dduniya kuno. Ozaalibbwa mu ddiini, wangaalidde mu ddiini, osadde, otodde zaka, nga tonnabuuza ddiini ki kyekkoledde. Eddiini busiraamu ogikoledde ki? Saawa zino bw'osisinkana wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ki ky'oyinza okumuddamu bw'aba akubuuzizza ku kiddiini ye? Abaffe, Allahu tabaraka wa ta'ala takubanja. Ky'owadde eddiini yo kimala. Ebbanga ly'owadde Allahu limala. Osoma emirundi emeka ku Qur'an. Bibuuzo bingi omuntu by'asobola okwebuuza n'ofunamu eky'okwebuulirira. Naye mwana wattu, njagadde ebyo byonna mbyogedde omuntu ategeere mbu akaseera kaakugwako dda. Kaseera otandika okukwatibwa wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ensonyi. Mu buli kyokola, mu buli azaamaanyi, tandika obeera ng'okwatibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ensonyi. Oba oliawo embeera gy'olimu ekusibye, embeera embi gy'olimu yakubeera nga weerabidde okubeera nga okwatibwa Allahu tabaraka wa ta'ala ensonyi. Oyinza obba nga embeera embi gy'olimu oli mu kigezo kya Allah, obanga mwana wattu oli mu kibonerezo kya Allahu tabaraka wa ta'ala.